Ssaabasajja mukwano gwaffe wakati mufenga abaganda okwagala kino tetusobola kyebeera. Ssaabasajja Magulu Nnyondo kabaka wa Buganda bakwagala batakwagala balekayo nga bwe twawulidde. Wandisiramuse ne wegatta ku bajjajja abagenzi ng'obadde n'enkolagana ng'eri wakati wo n'eyakutonda yekka nga yemmwe yababiri koonoofira ku nkolagana wakati wo ne Yesu kaweddemu. It's a public institution. It's a public institution. This is a court. This is a court. Eke a TV Media. Nze musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda mpita wanu yuginja kubanga kwetaba. Nakawungezi konna ku walero mazo kubanga mboka la muzamu gula tugenda kutambula fenna ku AK TV Media YouTube channel kakati gwe subscribinga nkwebaza ate gwe atana subscribinga nsaba alondole ensonga to ina bingi byosubwa kakati bobanga laba aka video kano bakatambi kano nyamba soka video jimpere ekigalo esobola okubanga yeyongerayo tutandise naye akatambi akasoose amazima sigenda kwogerako wadde okatema oba oli awo nkikulekedde simanyi gwe bw'okawulidde naye nga sofa munda mu ggwanga erya Uganda akatambi ako oba oli awo keyongereko ku buwanvu n'enjagadde osooka ofuneko ako kali mu kwogeza abantu bangi ebyenjawulo. Sofa nze nkakulekedde engeri gy'okalabyemu akatambi akasukere ddala aka Sheeka Kiti kiri wakati wo mu ntegeerayo n'enjagalayo k'oteeka n'engeri gy'owuliddemu ebigambo. Kale speed nakolo alero tukitegeddeko sawa zibadde nga 7 ekibba bululu ekalangala kikibadde baana baliwo tugenda kubanga tugendayokko ebya Martha Karua munansi wa ggwanga lya Kenya byandibanga bizalidde ggwanga Uganda akabasa tutegedde bingi. General Muhoozi Kainerugaba Nantasirika ayina byayogedde ayongedde okubanga alabula ebya Erias Lukwago byandibanga si birungi yandibanga yegasse kuyabadde mukama we Dr. Kanokiza Besigye okubanga obulamu bwe bugwera mu mbuga ekogga. Kale tutandike ndowooza kakati akatambya kukoli mukulaba mu screen olunaku olwajjo nga Erias Lukwago ali mu kooti wabaddewo emberebezi okusika omugwa wakati w'abawagizi Bahaji Erias Lukwago koteka ebitongole by'okwerinda koteka ne bannamateeka be n'ab'eŋŋanda oba oli awo abadde balemesebwa okubanga bayingira kooti wabaddewo ko obutakwatagana mu nteekateeka y'ebitongole by'okwerinda nga we mulaba okwesikasika ebitogi. Kaakati banattu omwana w'omukulu omwana w'omunene akawungezi konnako olwaliro obuzibidde ng'amaze okubanga ayisa ekiragiro abantu abo bonna bakwatibwe embagirawo. Njogera kwani Muhoozi Kainerugaba agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Webale nnyo ziizo tweets zonna tugenda kuziyitamu tuzitemeeteme bya leero nga nnaku za mwezi 23 bino byonna bye ndi mu kwogerako byolaba mu screen yo bya lunaku lwa leero ngenda kusoma mwezi 23. Okusookera ddala Muhoozi Kainerugaba avuddeyo zibadde ssaawa nga 5 ez'emisana g'olunaku olwaleero ng'ayitira ku kibanja kye ekya Twitter atwitinze tweets nnyingi naye nzikiriza tusookere ku eno era mu screen zo ziraba zitambula ayongera okubanga oziriisaamu ku maaso naye nzikiriza nze zitandikire wano. Muhoozi Kainerugaba agamba
nti olunaku olw'ejjo jalabye idiots kyeki mu Luganda. Idiots. Producer wange. Idiots kyeki mu Luganda. Abasirusiru. Aha we bali nnyo. Kakati Muhoza awandika agamba nti waliwo abasirusiru byalabye olunaku olw'eggulo nga batigaatiga b'officers. Agamba nti ogwo musango ogutaliimu na kunoonyereza. Era Muhoza ayongerako n'ategeeza nti buli alabikira mu katambi kano oba yalabikidde mu butambi ng'asikasika b'officers bonna alagidde banoonyezebwe bakwatibwe mu bwangu. Ate n'abagambye ekibondeezo kye baba balinda kye bagenda okufeesinga kyakubanga basibwa emyaka 10. Emyaka 10. Kakati bw'omala okuwulira ebyo njagadde nakana akantu katukajjewo lumu ndyoke nkomewo. Producer wange nsaba abantu bange obampeereyo kana akantu kabampeere kaddakiikemu yokka bweti oba oliawo kabampeere ndyoke enkomewo. Katukomewo kanzije. Amateeka mugamenya mulaba mwefudde abazibe. Kiki ekiŋŋaanyisa okuyingira kooti? Kiki ekiŋŋaanyisa okuaccessing a public office? Mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde. Ne babakakkanako ne babafuula abatategeera amateeka ge mulina okukuuma. Mwe mulaba mufaanana bulungi mu maaso g'abantu bano nga muzibye public institution. Mulabika bulungi nnyo nga muli mu kutuntuza bannansi. Lwaki njagadde mbapuleyingira akatambi kano? Akatambi kano ndowooza kaaliwo ku lunaku olwasookera ddala okubanga Erias Lukwago n'aleetebwa mu kkooti e Makindye nga waliwo owooluganda omu yalazze mu kkooti eno okubanga awuliriza oba ng'abaawo nga Erias Lukwago omundu ogwasookera ddala lwawambibwa deni lwaleetebwa n'asuulibwa awo lwaggulwako emisango egy'okumanya mbuko buyeekera oba ali bugenda okubanga bujjako gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati njagadde nkuzanyira akatambi ako akali mu screen ako kyeraga lwatu nti nalinda ndabe response ya Mwami Muhoozi Kainerugaba ng'omukyalo ono alaaja n'agamba lwaki mumenya amateeka eri public office nzikirizibwa okugenda mbenga neetaba mu kuwuliriza emisango gy'omuntu wange naye teyavaayo mwanattu. Kakati njagala twetegereze enkola ey'ebitongole ebyokwerinda nga tonnavaayo kugamba abantu kubasiba myaka 10 oba plus. Soka weebuuze system y'ebyokwerinda yo ekola ekyo ekituufu kyerina okubanga ekola, kubanga bw'obanga osobola okujja n'olemesa omuntu owooluganda lw'omuntu ali mu kkooti kitegeeza ne waabanga abadde mukakkamu atya bw'agattagatta obulumi bw'ayitamu oba omuntu waali mu kkomera ogasseeko okubanga omugaana okugenda okubaawo oba oluusi ng'afuna obwenkanya oba obutafuna kitegeeza oba omuprovokinga oba omuleetera okuva mu mbeera oba oliawo naye n'akola kyatandikoze. So bw'obanga ogamba okusiba abantu bano emyaka 10 b'ogamba abaakutte ku basirikale oba officers osose ne weebuuza lwaki babakutteko. Ebyaddala ebitongole ebyokwerinda nabyo byesuyeyo gwa naggamba wakati nga bakola emirimu gyabwe. Oluusi bakola ebyo gye batalina kubanga bakola. Kati simanyi gwe omusirikale w'amakomera akuuma omusibe aleeteddwa lwaki weenyigira mu kubanga oziiza abantu okuyingira kkooti. Kale kuba obutambi akambi kuli mu kulaba bubo obutambi njagala weetegereze aba bulimu baani abasirikale ab'amakomera abalina okubanga bafaayo nnyo okulaba omusibe gwe mugaso gwabwe lwaki bali awo naye bakulaga bali ku mulyango baziyiza abantu okuyingira kkooti. So ekidiraawo ndowooza kuba kusikagana bitogi. Omuganda noono wagambira nti atalina mukira gwewala okwetaba mu g'enkima kubanga bonna ageetabamu nga tolina mukira enkima zigenda kubeera nga zikola ki nga zikukubako emikira gyazo ate gwe nga tosobola kugiddiza kubanga togulina. Kakati kitegeeza nti ebitongole ebyokwerinda bwemba nga musalawo okubanga muteekateeka oba nga mukola nga muziyiza obwenkanya okutuuka mu bantu bana babwetaaga tosuubira nti bo bagenda kubeera basanyufu gye muli. Kekala katambi kenso okubazannyira nga mbalaga omukyala ng'alaajana lwaki mumenya amateeka lwaki temugoberera amateeka eno public office nyina okubanga ngiyingira mwana tujje bagenda okuggwera
era ng'agaaniddwa n'abalala bangi byo twasobola okuba nga tufunako mu katambi ako ng'alaga nti ekikolebwa ate nga ge mazima toyina nsonga yonna kooti ne bwebooga nejjula singa abantu baba bazize ku lw'omuntu waabwe toyina lukusa lubagoba lubaziiza kubeera mu kooti eyo byonna ebikolebwa obweru w'amateeka twalabyeko nno ng'ebyo bikyagenda mu maaso omulamuzi Saala olunaku lwalira awadde ensalawo ye yavuddeyo n'ategeeza olunaku lw'ejjo nga agenda okusala omusango guno oba agenda kuwuliriza okusaba kwa Erias Lukwago okuba ng'afuna okweyimirirwa Mwanattu yayimiriza kooti badasazaamu olutuula ensonga gye yawadde yategeezezza nti abantu mu kooti bangi bamumazeeko emirembe. Can you imagine? Yategeezezza nti abantu mu kooti bangi ddala era bamumazeeko emirembe ayinza tagenda kusobola kuwa ensalawo ye ku nsonga eyo egenda maaso era mwalabye ensalawo yonna ku lwegula yategeeza nti nga tezinawera ssaawa 24 agenda kuyitira ku mutimbagano ateekeyo obubaka ku nsonga eno eya Erias Lukwago. So kitegeeza nti n'omulamuzi wano Sigedda Muzi nalyogeddeko ku makya nendowooza abasooke bawulire obubaka bwe nabawadde ku makya then nja kujja mbongere oba tebannawulira. So embeera bwetyo bweri General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza nti yalabye abasirusiru nga batigatiga b'ofiisa olunaku olw'eggulu abalabudde agambye nti bali mu kunoonyezebwa mu bwangu ddala ate omusango gwabwe myaka 10 bweddu nga bali mu mbuzi ekogga. Njagala ensonga tugimalirize lumu era obwongedde akawungezi k'olunaku olwaleero Haji Erias Lukwago finally ensalawo ye kooti egireese mu bujjudde netegeeza tasobola kubanga aweebwa kooti bail agende afulume kooti kakasiza mbu okusinzirayo bwerabye ekkomero ery'Eruzira prison nga likoleganira wamu n'eddwaliro ery'Emulago betefutefu kubanga bajjanjaba Erias Lukwago kwebyo ebirwadde beyogerako ebimuluma. So kooti wano wesinzire netegeeza nti Erias Lukwago abeere nga aliko Eruzira bwe kibanga kya bulwadde obumuluma Luzira ine enkolegana ennungi n'eddwaliro ery'Emulago era lagidde nti Lukwago atwalibwe Emulago ajjanjabibwe ebirwadde ebimuluma. Yongera okubanga omusabirako Alhaji Erias Lukwago. Kakati obwentyo nabagambe ngenda batwala mu kiyumba speed enaagwa kubanga newsroom yaffe y'amawulire ejjudde nga omanye enkola yaffe bwebeera. Emisana gonna lwaleero abatambula nange yalala ku mukutu guli ogwa TikTok. By the way mugende munoonyeeko ku TikTok account eyo ne tuteekayoko kuwaaka oba oli awo guwanditaze okubanga omanya bagiyita One Yugi Media Official. Yabatambula nange ku side eyo nayo nabwaddeyo ka kiripu ngambalaga ku mbeera egenda maaso ekalangala ekibba bululu. Kakati naawe bwetaba wa timu osobola okuyitayoko nosobola okubanga onfollowinga ku TikTok account eya One Yugi Media Official. Obubaka buno bwendi mukwogerako mbadde nabulumyemukko mbadde nabutandiseekokko wadde eri tetumalaayo wano wetujja ne tugusiza ensonga zonna nga tuba tubazibateekateekedde ng'ekitongole ekya AK TV Media eky'amawulire. Kakati ekibiina kya National Unity Platform webukedde amakya gonna lwaleero bagudde babadde kalangala eyo ne bagwa ku box ezigambibwa nti zino zabbiddwa obululu mulimu obululu obutiikinge box eziwera ddala 17 era wabaddewo embeera ey'akazigizigi ku kitebe ekyakakiiko ak'ebyokulonda ekalangala nga bannakibiina kya NUP bagizako okuba nga babuuza balina olukalala oluliko numbers ezibeera ku kufulu oba ku siiru ezibeera ku box zino ez'obululu ate bagenza otwala ku box ezo enamba ze balina eziri ku siiru eziteekawo akakiiko ak'ebyokulonda ng'ate baabuwe ku box ezo kuliko siiru ndala ekitegeeza nti box ezo zaasumuluddwa ne ziddamu ne ziteekebwako siiru endala. Wabaddewo akanyolegana ak'amaanyi wakati mu bannakibiina kya NUP nga bagezako okubuuza ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekalangala mwami Agaba wabula tayina kyamaanyi nnyo kyakoledde bantu bano okujjako okusirika. Wayisewo eddakiika nga 5 nga banne NUP bakulembeddwamu ssaabakunzi w'ekibiina kino Abibo Buwembo ne basalawo okuba nga beekandagga bakuba omwanguka bannanga obubbi obugenda mu maaso ekalangala wadde tunagenda kulonda
bwandibanga bususse tugenza okulaba abakakika k'ebyokulonda ekalangala nga bakuba ku busimu buli omu ali ku busimu ekidiridde wayisewo kaseera mpawo kaaga mwami Byabakama bannayuganda Byabakama mumanyiiko ki kike musinga okubanga mujjukira ku Byabakama obanga mumumanyiiko tubadde tuli awo kaseera mpawo kaaga mwami Byabakama ono nga mutaka mu bizinga ebyekalangala chopa chope muvuze butereevu kuva mu kibuga Kampala mpaka mu bitundu ebyekalangala oluvannyuma lw'okubanga wabaddewo okwemulugunya wakati wabana kibiina kya NUP nga bwenkutegeezezza ng'ensonga eva ku kufulu ezisibwa ku boxi zino okubanga zakyusiddwa bw'atyo mwami Mujenyi Byabakama atuuse ekalangala wabula mu kuprovokingibwa oba mu mutamusanyukira wegamba manyi waliwo omuntu ajja ng'olaba azze kumalawo obuzibu bubaddewo kitegeeza bwe yeemulugunya naawe gwe beemulugunyaako oba oliawo owulira mu mutima muli nga gukakkanyeemu n'ogamba kale ono kazze ensonga oba oliawo egenda kubanga etirira wabula siwe gubadde ku Justice Simon Byabakama bw'atuuse ekalangala producer wange simanyi oba tunasobola okufuta ku bifaananyi ebirungi ne videos ez'enjawulo nga bibadde ekalangala atongera okuba nga tulaba nga Byabakama atuuka ekalangala embeera nga bwebadde so agenze maaso n'okuba nga agumya aboludde oluvuganya naddala ab'ekibiina kya NUP nti akalulu k'omulundi guno akeekalangala bagenda kukola nga bwe baakola ku mulundi oguwedde nga balonda omugenzi Omukama amusaasire Honorable Helen Nakimuli agambye nti tekisanye kubanga beeraliikirira nga balumya omutwe nga ye akakiiko k'ebyokulonda ko n'okutegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya bali bati gwanga lya Uganda mukutu gwa AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa muntu wa bulijjo Byabakama agamba nti bonga bulijjo akakiiko k'ebyokulonda mukamanyi kategesi kakalulu ak'amazima n'obwenkanya munywanyi wange Eke Master ogamba otya kasubira oli bungi DJ Mark nawe kyekimu nkubuuzaako muganda wange kakati Byabakama ayongerako n'ategeeza nti mukimanyi bulungi nti fenga akakiiko k'ebyokulonda mu kutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya tuli tuti era ffe kwe tutava abagambye nti tubasuubiza fenga akakiiko k'ebyokulonda tugenda kutegeka akalulu k'ekalangala ak'amazima n'obwenkanya akagenda okufaananako n'akaggwa bwe mwalondera omugenzi Helen Nakimuli temusanye kweraliikirira era Simon Byabakama agenze maaso n'okubanga webali nnyo producer wange webali nnyo webalire ddala nga bw'olaba mu screen yo mu kaseera kano ezo ze box zezimu ku box ezibadde ziinako complain bannakibiina kya NUP badde bwa complainingako so omunamu Simon Byabakama alagidde box ezo zijjibwe mu ezo box eziriwo era ne zijjibwayo nga bw'olaba akatambi ako akali mu kutambula ku screen yo nga box zino ezigambibwa 17 okubeeramu obululu bannakibiina kya NUP bennyini ndabyeko Dr. Shamim Nambasha mulengera wemba sirabye bubi nga sudde yoyo omulengera nga sudde box kati zizimu ku box ezibadde zinako complain nga bazi complainingako nti zino ebizikwatako n'enteekateeka embeera mwe ziri wamma zatoga kukola ki okuzitogaatoga zatotogwali bannange bigambo bya Luganda bikambwe nja kuddayo omusomesa wange Wamala Balunabba asobola okuba nga anyongera mu lulimi Oluganda naye nga byebyo so omulabi Simon Byabakama mu kufundikira ensonga eno alagidde boxi zino zijjibwe mu ezo eziri oba ennamu wentukidde okukola eggulire lino nga waliwo enteekateeka ey'okuba nga bazisumulula balabe biki ebiri mu box eyo era ffe ng'omukuto gwa Eke tugenda kuba nga tufuna era nate mu maaso awo abasasi baffe boogera okuba nga batubuulira embeera nga bwetambudde mu bitundu ebyekalangala gye bali so kati gwe teweeraliikira beerako obubeezi byonna ogenda kuba nga obifuna engeri gye biwedde bwe nga sofa bikyagenda mu maaso byonna abasasi baffe mu bitundu ebyekalangala baakubayo obukubi nkambi tebagendayo obugenzi nedda enkambi baatuula dda kamera gye ziri ziraba so kakati
beerawo ng'okimanyi ffe ng'omukutu ogwa eke tugenda kuba tukutuusako ensonga zonna nga bwe zigenda okuba nga zitambula ddala ku nteekateeka eya bokisi ezibadde zoogerwako ezibadde zibbirwamu akalulu ate era tubasuubiza nti enteekateeka z'akalulu kano zonna ffe ng'omukutu guno ogwa eke tugenda kuzirondoola togenda kusubwa ensonga yonna bw'oba ng'ondaba nga mbokadde muzamugula nga bw'ondaba tegeera nti waaka gwe tuba tubateekateekera era ensonga z'akalulu kano tugenda kuzibeerako nnyo tolina kyogenda kubanga osubwa gwe munnayuganda oba oli awo njagadde atuddemu tusike ebigere tuddeyo ku nsonga ya munnakenya munnamateeka ow'erinnya Senior Counsel Martha Karua embeera egenda maaso okwetolla ensi yonna eggwanga erya Uganda nakyogeddeko olunaku olw'eggulu ababadde nange abalabye akatambi ke nakoze olunaku olw'eggulu nga mbannyonnyola ku post omukutu gwa Martha Karua gwe kwakoze mu ddakiika 40 nga almost guli mu miliyoni 30 abagulabye nabategeezeza nabadde wano wennyini ne mbategeeza nti kino kiyinza okulabisaamu eggwanga lyaffe erya Uganda nga eggwanga eritali liteeketeeke kakati obuzibidde akawungeeza k'olunaku olwaleero okusinziira ku mikutu gy'amawulire okwetolla ensi yonna eggwanga erya Uganda bali mu kulyogerako nga eggwanga oba nga ge gamu ku mawanga agatyoboozi g'eddembe eri bannansi b'eggwanga lino n'abo oba oli awo abatali bannansi b'eggwanga lino nakyogeddeko olunaku olw'eggulu ne ŋŋamba nti bano abantu balowooza ku kifaananyi kye basiigira eggwanga lyaffe naddala mu mawanga gali amalala oba nedda kaakati mwanattu gwe andaba mu kaseera kano eggwanga Uganda limaze okuba nga gyogerwako ku nteekateeka yabaddewo olunaku olw'eggulo nga munnamateeka wa Kenya ono Martha Karua ate nga ye looya wa Dr. Kanokiza Besigye ate era nga ye looya owa Elias Lukwago kubanga ticket oba ebbaluwa emukkiriza okuba nga akolera emirimu gye mu Uganda yamuweebwa dda kakati njagala tusike ebigere katono tugende ku screen yange tutune wano ku screen kakati bwewetegereza tweets eyeri mu kutambula yemu kute ya Muhoozi Kine Rugaba ja tweetinze olunaku olwaleero Martha Karua bw'ava munda mu ggwanga erya Uganda naddayo munda mu ggwanga erya Kenya yayaniziddwa nga muzira ngambye Martha Karua oluvannyuma lw'okukwatibwa oba lw'okuziyizibwa okweyongerayo munda mu ggwanga erya Uganda yatikiddwa naddizibwa ku butaka munda mu ggwanga erya Kenya wabula oli asobola okukola ekintu ekibi kyokka ate ne kivaamu ekirungi abanyumira wa World Cup mwana balifali Omusomalia America gwe yagaana okugenda okuba nga yeetaba mu kulamula World Cup ebyagenda okuggwera mwanattu anga afuze sita era kati ndowooza ebimu byenyumirizaamu mulimu nekyo kati Martha Karua muna Kenya ono andowooza yadde ava Kenya bangi badde tebaategedde nti osanga omuntu waabwe omwana enzaalo yeewaabwe agenda munda mu ggwanga lya Uganda kyokka ate raba oluvannyuma lw'okumulemesa okuyingira eggwanga erya Uganda bannansi baggwanga lya Kenya ne bategeera nti Mwami Museveni kooteeka n'eggwanga lya Uganda balemesezza omuntu waffe Martha Karua atuuka munda mu ggwanga erya Kenya nga omuzira wabula yayogeddeko ne bannansi b'eggwanga erya Kenya ndowooza kansooke mbawe akatambi kano oba oli awo nkomewo twongere okuba nga tusesetula emboozi sooka okalabe kanzige. The People Liberation Party leader and senior counsel, Martha Karua, has been banned from entering Uganda. The ban came into effect today after she was denied entry at the Entebbe International Airport en route to Kampala to see her co-counsel for Kizza Besigye. Karua has been declared persona non grata in Uganda. The East African Law Society now says it will sue the Ugandan authorities as it seeks clarity on the circumstances under which she was deported. Brenda Wanga has more.
It was supposed to have been a day-long trip to neighboring Uganda for Senior Counsel Martha Karua, but that trip was cut short in dramatic fashion when she arrived at the Entebbe airport. Karua had travelled as part of a delegation attending bail hearing for arrested advocate Arias Lukwago, who alongside Karua work as Dr. Kizza Besigye's legal team. On embarking from her plane, she was stopped by immigration officers and told her journey had come to an end. Finally, after being taken round offices, I was taken to a man who told me he's the principal immigration officer at the airport, and he told me that I will not be allowed to enter. Kakati, ogomukutu bagwita Citizen TV. Jijemu ku mikutu eja government ndoza mudamu gwanga erya Kenya. Okusookera ddala, eggwanga Uganda liri mu mukago ogwa Eastern Community. Amawanga gegatira mu mukago ogwa East African Community. Omukago gulimu amawanga agenjawulo era nga amawanga ago mu kaseera kano wetwogerera eggwanga erya Uganda lirina ssentebe. Yes, Mwami Museveni ssentebe waago kati mu kaseera kano wadde obukulembeze abujja ku President William Ruto, President we Kenya, ye yabadde ssentebe w'akakiiko kano ak'omukago guno gwa Eastern African Community, amawanga gegatira ku lukalu oba mu East Africa okuli Uganda, Tanzania, Kenya n'amawanga amalala agali awo. Kakati mu bigambo Martha Karua oluvannyuma lw'okuddizibwa ku butaka yayogeddeko n'abamawulire munda mu ggwanga erya Kenya, yategeeza nti yasanze akaseera akazibu nga yakatuuka munda mu ggwanga erya Uganda ery'ebitongole ebyokwerinda. Agamba nti bwe yatuuse ku kisaawe Entebbe yatuusewo ng'embeera ng'eya bulijjo nga tewaliwo buzibu bwonna, wabula mbu bwe yabadde ayingira mu immigration munda yalabye muli mu mutima gwe ekintu kyamujjidde because ng'alaba amaaso bagamuteekako nnyo ekiraga nti oba oli awo babadde bamulindiridde. Kubajjukira nti ebyuma wali babikulaga nti gundi alandinga ku kisaawe essaawa bweziti kati ng'olina kudda wali bakakase nga bw'oba oyingidde mu ggwanga eryo. Martha Karua ategeeza nti olwayingidde mu immigration y'eggwanga Uganda kye basookedde n'okuba bakola kwe kumuwamba ne bamuggyako essimu ze ne bamugamba soko tuwe essimu zo wano leeta. Bame mukazi watu agamba mbu yafunyeemu okutya n'awulya ng'afunye fear kubanga nti yakitegeddeko embeera bw'eti yali emutuuseeko okuva munda mu ggwanga erya Tanzania, nti n'eggwanga erya Tanzania ge gamu ku mawanga agaali gamutaddeko mu kaseera akazibu. Kakati ndi bwe yabirabye nga bamugamba leeta essimu yesoose n'afunamu fear, naye n'agamba abasiraamu tugamba ya Allah bismillah, n'agamba ya Allah bismillah, n'ajjuza nniya n'awaayo essimu. Nti bamaze akaseera kanene nga bataganjula essimu ze habula ng'ali mu kasenge. Bwe bamaze essimu nga bagitwala nga bamukwata bamuggalira mu kasenge akamu naye ng'akalimu yekka. Yamazeemu ebbanga eriwerako. Ekyaddiridde yabadde omukozi we ku kisaawe si ofiisa yazze n'amugamba nti nyabo ebibyo byandibanga si birungi, waliwo emisango gy'olina okuba nga oddamu. Bw'atyo ayongera ategeeza nti yamuweereddwa ebbaluwa eri ekitongole ky'eggwanga Uganda ekigaba okiwa olukusa ofuluma mu ggwanga oba oyingira immigration y'eggwanga lino nga bamukakasa ntakyakkirizibwa kubanga adda munda mu ggwanga lya Uganda. Agamba olwalabye ebbaluwa eno neekanze because nze emirimu gyange gye mbadde nkola munda mu ggwanga lya Uganda mbadde ngikuliramu mu mateeka, sina mulimu gwe mbadde nkola nga sigwa mu mateeka. Ayongere n'atugamba wano nti yagobeddwa awatali nsonga yonna, kyokka nga tukimanyi bulungi ye munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye. Bino bw'ayogedde erinnya eryo Dr. Kizza Besigye wamma nenoonya waliwo akatambi kenguddeko, sooka okalabe kanejjire nze kanzije. The DAs who are here, and I think there is a PS of others in charge of RCs gathered before you here, the members of the district councils as you call them,
and the RC force. Wali mukatambi akokola bye mulimu Dr. Kanukiza Besigye kote kama Museveni Besigye alamwanjula mwaka gwa 1987 eyo nga mugamba His Excellency you're welcome ekiraga nti bana abakulu anyway eyo ngenze obugenzi kakati kiraga nti Martha Karua ono takyakirizibwa kubanga adda munda mu ggwanga erya Uganda byadde bigambo binga bitegeza bannamawulire munda mu ggwanga erya Kenya bogenze okuziba akawungezi konna ku lwalero wolabira akatambi kano nga General Muhoozi Kainerugaba agenze ku mukutugwe ogwa Twitter teekayo Twitter z'omusajja tonduyisa naawe teekayo we bali nnyo mwana wange ono mukugu kakati Muhoozi Kainerugaba ngayitira ku Twitter oba X olunaku olwalero agenze kutya n'ategeeza nti Martha Karua temugeza nemukiteeka ku my father ntata wange si yagobye Martha Karua mu ggwanga Uganda nze yamugobye agambye nze General Muhoozi Kainerugaba nze yagobye Martha Karua munda mu ggwanga erya Uganda ate ne mugobera ddala talidda lubeerera mu ggwanga lino Muhoozi Kainerugaba awandi ku kibala kye kya Twitter ekirabibwa ensi yonna ng'ategeeza nti temubiteekamu na muzeeyi wange ebyo tabimanyi nabbi matabiri nako nze kennyini Muhoozi Kainerugaba nze yafubutudde Martha Karua ne mugoba olubeerera okuva munda mu ggwanga erya Uganda talidda mirembe na nnaku kyokka mu bigambo Martha Karua akulaga nti kitongole ekya immigration y'eggwanga Uganda kyekyamuwandiikidde nga kimulaga obutadda kyokka omwana oluvannyuma gyagamba nze yatoye order abange kakati ebitongole byasalawo kubanga bikolera muntu omu bwati ebisigenda kugirwako nange wayi ntya drone ba omusajja wa Kabaka nga bannuna ate kakati ensonga yo nayo tugiremereko nnyo tweyongere mu tweets zakoze olunaku olwaleero Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso ku Twitter gyakoze n'ategeeza nti Lukwago Elias ensonga emusibya oba omusango ogumusibya kati guguno omwana aguwandiise muve kubiri Muhoozi Kainerugaba agenze ku Twitter n'awandiika nti ekisibya Elias Lukwago biri bye mwawulidde simanyi omulamuzi simanyi yategeerako mu kubanga Besigye simanyi n'enteekateeka z'okuwamba gavumenti si bituufu Muhoozi agambye oliriza ggwanga Uganda oba oli awo litunyumira Muhoozi agamba nti ezimu ku nsonga ezisibisizza Elias Lukwago muyasituka ku magulu ge abiri n'amuwaayiriza mbu ye mutyoboozi wa ddembe agambye yakola yensobe nene gyasinga okuba nga akola mu bulamu gyagenda okwejjusa ebbanga lye lyonna kwe kusituka ku magulu ge abiri n'amuwaayiriza mbu ye mutyoboozi wa ddembe mu Twitter eno Muhoozi ayongerako n'ategeeza nga boolabaawo nti ye munda mu ggwanga erya Uganda ye mulwanizi w'eddembe namba emu ekyo kiriko n'obujulizi abiwandiika bino Muhoozi Kainerugaba leero agamba nti ye mulwanizi w'eddembe asookerako ddala munda mu ggwanga erya Uganda amuwadde ekyokulabirako toyinza kuddira muntu nga nze Muhoozi Kainerugaba nagenda mu Northern Uganda nga nwanisa kkoni ku bikolwa bye ebyekituju yakolanga ku bannansi b'eggwanga lino n'oŋŋamba nze ndi mutyoboozi wa ddembe ly'abuntu alina statement gy'awandiise wano oba ngisomenga bweri ngibavvuunirire oba tugireke naye kanjibabwe mwe bantu bange ate kakati tukolera bantu oba oli awo Muhoozi Kainerugaba ageze mu maaso n'ategeeza nti Elias Lukwago ye Muhoozi nga Muhoozi yali mu Northern Uganda ng'alwanisa kkoni nti Elias Lukwago ng'ali mu kibuga Kampala mwanattu azaala teeka waawe ekigambo kuzaala kati azaala by'abaakola Muhoozi byagambye nti yali Kampala nga yeegatta eggwanga lino Uganda bannange Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'ategeeza agamba nti ye yali mu Northern Uganda ng'alwanirira ggwanga Uganda
ne bannansi baggwanga lino Uganda nga ye Haji Lukwago ali Kampala mwanattu ng'ali mu kwegatta. Bigambo si byange ebyo bya General Muhoozi Kainerugaba Twitter bimu ku bintu bya tweeting zonnako olwaleero. Bw'oyongera okuba ng'okkiriramu wansi wano olaba agenze mu maaso n'atweetinga n'ategeeza nti wakugenda mu maaso agambye bwe naamala okukwata abali b'enguzi abali ku opposition agamba nti agenda mu maaso n'okukwata abali b'enguzi aba opposition abateeke mu kkomera. Bwe naamala okubakwata ye nga Muhoozi Kainerugaba agenda kweddiza enteekateeka y'okugaba emirimu munda mu bitongole oba munda mu board of opposition gye babadde. Ategeeza ki wano kanti kutemereetemere. Omanyi nga tunatuuka ku bukulembeze oba waggulu waliwo obukulembeze bwaffe buno obusooka yogera nga ku Miruka, Magombolola, District C kati eyo ebiseera ebisinga naddala wano mu kibuga Kampala wano abantu abalonda nnyo aba opposition abali mu bifo ebyo nga ku district ogenda tuukayo nga waliyo opposition bangi oba oli awo ne ssentebe wa district oyinza okusanga nga waludda luvuganya kati nga kiri mu giraasi nti oba oli awo emirimu gyonna egikolebwa eyo bano baba bagivunaanibwako. Kati Muhoozi agambye nti agenda kubakwata abo abali b'enguzi abalyake corruption agenda kuba nga abakwata. Bw'amala okubakwata yeddize obuyinza obugaba contract naddala singa wanaabawo obwetaavu. Agambye ekyokulabirako ng'obw'okugaba enguudo ye agenda kweddiza obuyinza obwo munda mu ggwanga erya Uganda nga yavunaanyizibwa mu kugaba contract eri abo abazeetaaga. Why kakati bassentebe baffe bano betulonda mu byalo gye tuli banaaba n'omugaso kubanga omwana agamba nti ye agenda kweddiza obuyinza obugaba emirimu ku madistrikiti gaffe gye tuwangalira obuli awo ne ku Magombolola. Abadde awolako kimu kutugamba naba LC1 agenda kujja atule mu nsonga z'ekyalo. Gwanga lya Uganda embeera bw'eti sofa bw'eri munda mu ggwanga lino. Mpozi era speed Muhoozi atutinze bingi osobola okugendayo ku X ye nesobola okubanga oyongera okubanga ogoberera ensonga nga bwe ziri. Omulabi waffe omulungi ali ku AKTV Media nkyali musajja wa Kabaka ku omuweerezaawo kakati bw'otunuulira olunaku olwaleero obuzibidde tubadde tuli awo omubaka eyaliko omubaka wa Kampala Moses Alhaji Muhammad Moses Nsereko n'avaayo nategeeza eggwanga nti obulamu bwe yaliko sipiika wa parliament eye-11 omukyala Anita Amongo mwali mu mbeera mbi yeeraliikiriza. Anayogera bino Muhammad Nsereko ye lwaki simukuwaako wamma ne tujja tweyongera wuuyo Anita ye musanze yenna yeebase wansi amagulu gazimbye ayina blood clot mu kugulu baagimuzuddemu n'oyo ajja kumala kufa. Ensonga yeetegeerekese. Agamba nti ngenze wa Anita Amongo nga muyi Anita Amongo nti amagulu gonna gaamuzimba. Nno wano wonyini kasooke tusibeeko ku makanda kasooke nsibeeko ku bigere. Munnayuganda wuliriza bulungi wano wakulu. Muhammad Nsereko agamba nti obulamu bwe yaliko sipiika wa parliament eno y'eggwanga eye-11 bwalimu bweraliikiriza era tukubye akaama n'atutegeeza nti watabawo kikyuka mu bwangu ddala twandifiirwa omuntu ow'amaanyi mu ggwanga lino nga Anita Amongo. Ayongerako n'atugamba nti bakole ekisoboka mu bwangu ddala Anita Amongo ono atwaliwe emitala w'amayanja ajjanjabiwe. Kakati wano wajjira ekibuuzo Anita Amongo muntu omu abadde mu kifo ky'obukulembeze emyaka gyonna Bannayuganda bali almost milioni 40+ bo banaalwala nabo tubasitule tubatwale emitala w'amayanja bafune obujjanjabi. Akombuuziza kabuuze wabawo ansa mujintere wansawo oba oli awo n'agisanga. Muhammad Nsereko agamba nti watabawo kikyuka
era abakulu bekikwatako musitukiremu mu bwangu ddala mutwale Anita Among emitala w'amayanja ajjanjabibwe mukyala ali bubi muyi embeera gyali gyamusanzeemu tewomesa nakabululu wano nkaddamu abadde mu bifo by'enjawulo mubaka wa parliament abadde speaker mwamulabako ebisente ebisawo ng'alina biyitirivu ekifo ky'okugenda e Bukedde n'azimba eddwaliro n'ateekamu buli kimu in case ng'alwadde agenda ajjanjabibwe kati bali mututegeeza nti atwalibwe emitala w'amayanja olwo nze munnayuganda waabwe wanu yuggi eke master tukole tutya naffe tunafuna chance egende ebweru tujjanjabibwe gwanga lya Uganda Anita Among ono ne banayira ebintu bya Uganda bizibu fenna tujjukira saga yaliwo ate bakoze bati ate simanyi ensimbi z'omuyiwa omusolo ate biki tugenda amolege twasemba okubanga tufuna agakakasibwa abamu ku bakulu munda mu kibiina ki NRM nti Anita Among koteka ne baawe Salongo Moses Magogo bafuluma eggwanga lino lya Uganda mubasemba okulabako munda mu ggwanga erya Kenya ate nga bayitamu buyisi nga beeyongerayo era bw'obaolyawo bannayuganda bangi nga tebannawulira bigambo bya Muhammad Nsereko ono abamu ku bo badde balina essuubi nti Anita Among yadduka munda mu ggwanga erya Uganda kubanga abakulu abali mu operation nga batulaga nti bali mu kufuuza bulyake obwali ku Anita Among batusuubiza okubanga bamukwata mujjukira bulungi batutegeeza nti Anita Among ono bali munoonyerezako mu bwangu ddala alina okugasimbagana n'omulamuzi bo bennyini olwamala nga bafulumya amawulire nti Anita Among yadduse mu ggwanga lino Uganda era wedde nkugamba nti bannayuganda bangi badde balina essuubi oba nga balowooza nti Anita Among munda mu ggwanga Uganda taliimu naye kakati kyongera okuba nga kiraga nti omukyala munda mu ggwanga mwali okunoonyereza kwakomawa okunoonyereza kwakomawa era biki ebyali emabega w'okunoonyereza wano nno bino byange wano nno bwe ngatagattamu bwenti nenkwata peeni eno nenkola bwenti biyinza okuba mwana tunga tebigatta kakati bwe kibanga ebintu byonna byetwalaba byeyalabba ensimbi zitwalaba ebisawo by'ensimbi ng'omuntu ono twalina essuubi nga bannayuganda oba oli awo nammwe mwatukakasa nti mugenda kuba nga mumukwata ne mutamukwata nga mwali mu ggwanga atuusana okulwala nga mwali katandise okuwulirayo abamu nga atandise okusitula amaloboozi gaabwe nti Anita Among afune obwenkanya agenda ajjanjabibwe ebibuuzo bibeera bingi eri mu maaso g'abannayuganda oba oli awo kubanga kyongera okuba nga kyoleka obubadi n'obungodingodi oba obungodiira obuli mu nsonga eno tebagala kukiwulira naye nga kyekituufu kyongera okulaga obungodingodi n'obungodiirya obuli munda mu ggwanga erya Uganda naddala era abataka okufuna obwenkanya mukyala mwatulaga yabba akola kiroziro simanyi biki kale singa mwakandeetera ewange nange teneevugako neneeyagala ate kakati omukyala mwali munda mu ggwanga erya Uganda okusinziira kwa Muhammad Nsereko atugamba nti obulamu bwe si bulungi wadde n'akatono ndi muteekateeka zibasiibula tukwatagana olunaku olw'enkya naye nga sinagenda kooti oba high court munda mu ggwanga erya Uganda mujjukira Dr. Kanokiza Besigye avunaana awaabo omusango ng'asinziira mu kkomera gy'ali nti Muhoozi Kainerugaba ono yamutiisatiisa okumutta era omulamuzi mu high court zali ennaku z'omwezi nga 11 ayise ekiragiro kiba kuntumi oba ayise ekibaluwa kyetulowooza abasinga obungi kyekyaviirako Hajji Erias Lukwago obuzibu ng'amuwa ebbaluwa emukkiriza okuyita Muhoozi Kainerugaba bagende bamusaavi nga ajje mu kooti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno kakati Muhoozi Kainerugaba akawungezi k'olunaku olwaleero agambye nze temumanyi omulamuzi sigenda kujja mu kooti ate era nkusaba bwegaana okusaba kwange ensonga z'omusango gwa Besigye teguliimu makulu era bigobe agambye nti bigobe tebirina makulu tebirina muntu ena magulu nze nga Muhoozi ekyokunsubira mu kooti mwana ttu mukyerabire akonze akawungeddeko naye agambye tebiriiyo ebyo era temusuubira kubanga mumulaba mu kooti
wano wasinzidde n'asaba omulamuzi nti agoba omusango wa Dr. Kano Kizza Besigye gwagamba nti Muhoozi Kainerugaba ono alina enteekateeka eziba nga zimujja mu bulamu obw'ensi eno nga bumulemesa emmere ewooma ey'oku duniya kuno naye nga mukyalya kweri bwe mugirya egenda ye mugifuna mugirya nze naawe oba oli awo. Muhoozi Kainerugaba bw'ali ategeeza nti ye si mwetegefu kubanga yeewozaako ku musango ogwo ogwamuggulwako Dr. Kano Kizza Besigye n'ayitibwa ne kkooti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno alabikeko mu maaso gaayo. N'ebirala bingi munzikirize tukwatagana olunaku olw'enkya insha Allahu ta'ala ng'Omukama ye mubeezi waffe nja kudda ate twongere okuba nga tukulukuta n'ensonga endala nnyingi. Bwentyo bwe ntambudde mbadde musajja wa Kabaka producer wange mbadde musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda omukutu tubadde kugwa AK TV Media. Bwentyo bwe ndabisaka ngeziko nako olwalero tukwatagane olunaku olw'enkya amakya g'olunaku olw'enkya bi Even Rahman Allah walaba nga akkiriza sinza kuvayo ne sibagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.